yemuka vayo security kwata sebo MC yemuka bwe t-shirt ya yero yemuka kubanga kati tuli mu mukolo wakati kyekyo kyenyini buli omuku omanyi folusi tetwagala kwegulumiza kizibu kyenina nze naddala nze sagala nnyo kwegulumiza era niwe mba ntuukiddwako ekizibu Kibula ayinza okunyamba ennyo naye mala kulwana nindaba nga nemereddwa nendyoka mumukubira neŋŋamba yiga tukubireko honorable atuyambe wano twatuula nga executive ya 3 netutuuza groups zino abamu baleeta mu ntondo naye nabagamba ffenna tuli ku gundi eki ffenna tuli benyaleemu oba kola group olwegamba nti Museveni nze mukomyawo nzeka naye nga ffenna akalulu akaku n'akange n'aka honorable n'akange kenkanaakana nga tuwadde yani president ne tubakakkanyaako n'abamu bakyakoze entondo tweyanziza ssentebe bassebo twagala mubuulirire abantu bano abakola groups buli omu awe munne respect ate ffenna tuli ku goolo eki emu njagala Kibuule njagala Museveni eso baniriza mu kitundu kyaffe kino bakwaniriza bakama bange kwaniriza wano ekituluma be basentebe abasinga muno bwe bakusisinkana oba babasisinkana mmwe ne boogera be ebibakwatako ne babiyaffe ne mutukyawa ffenna ate gye mukoma otukyawa ne tumanya nti mwatukyaye naffe ne tugaana okubatiikinga naye ng'ate mwe mwandivudde ku bigambo omuntu omu byabagamba sebo tubadde wano nebayo omuntu ankakasa ti mwami Sserubiri tagenda kujja ku mukolo naye ng'ate nze njogedde ne mwami Sserubiri n'aŋŋamba Edi nzijja ku mukolo kati ne neebuuza ngambye tagenda kujja yabijjeewa eriyo n'omulala eyagambye abantu nti omukolo gwabadde gwa jjo gwobadde ogenda okubaako ekaanikwa ssebo omwami Ronald Kibuule naye ng'ate naye chairman wa pressure group kati bwe mudde eyo nga mugamba tuli babi pressure groups tetuli babi sebo abantu abali wano tebannalya yadde ekyenkya abantu abali wano bakutte ssente zaabwe entono ne bayimirira n'omukyalo oyo ng'akutte ssente ze ne bateekateeka kye bagenda okulya ne bateekawo ne bino ekibituteesaawo twagala NRM ekitukozesa bino twagala NRM okuva jjo ndikaanikwa ndi wa mukirangira ekimbeeza wano njagala NRM saagala mutwalo gwa mwami Ssaalongo osagala mutwalo gwa Ssaalongo Ronald Kibuule njagala NRM etuwe emirembe etuwe obukulembeze obulungi tugende mu maaso nsanyuse nti we bakuyisa okulonkinga NRM twegatte otadde mu invitation yaffe ekitiibwa nojja omukulembeze wa busoose kubanga olumirirwa nnyo kaanikwa honorable alumirirwa nnyo kaanikwa kaanikwa ne Kibuule tuli omuntu omu kubanga buli akagwa kaanikwa tutegeeza Kibuule nadduka buddusi ate Kibuule ne bwali baavuddewo
tukyamulabira ku masannyalaze gano. Ebitundu byonna byali tebinnaba kufuna amasannyalaze, naye namulumba ne mwamiiga ne mugamba kaanikwa eyagala amasannyalaze kuba contract yali yawa, nangamba lukeera ngenda kusindika abapima amasannyalaze. Twali tuli awo, nali ndina mu jjaki nga yiga nkubira nti Kibuule asindisa abantu. Kale twagale Kibuule. Okulonda okwaggwa twamulyaza amaanyi. Abavubuka mwalimba nnyo abazadde. Twagenda okuyitamu abavubuka baba onoonya abantu bonna. Naye ku luno bakirabye. Tebalina kye bafunyeyo ekisanja kino. Kibuule yali atuwadde amazzi ga midumu gonna ne gafu. Ate nebaza mwannyinaze Namatogo oyo akoze pressure group eno ze njuulira buulizi bulijjo. Ewa Namatogo eriyo okuyimba, ewa Namatogo eriyo. Naye akunze abantu wano. Buli mukazi gwe mpulira agamba tuli wa Namatogo. Kintu kirungi nnyo. Naye ekizibu kye tulina nga ba pressure group, omuntu lwafuna ate obwa kyamaanyi ayagala nnyo okwegulumiza. Ekyo kye kigenda okutta ate NRM. Wano baakaayana nkibaloopera ng'abakulembeze. Kugombolola kolanga ow'amawulire. Oluusi oyinza ogamba oba tamanyi kwogera, naye ate abamanyi bakola ki? Bamanyi. Naye essanyu linsuseeko, mukama wange eri waggulu gy'ali mulaba, onalebo Kibuule gy'ali. Ate mbagamba ebigambo bino alina okuddayo. Mbagamba ebigambo bino oba twagala waakiri tunaayonoona, naye alina okukola ki? Moolini agenze n'agamba nti nze wa champion group waakiri njaggwa wansi menyeke n'okugulu onalebo ngazze muki. Bannange alina okuddayo. Bannange tudaaze, tubonyeebonye ekimala, tuyize. Era nkusaba mukama wange nga nkwegayirira tuboneredde, tusaasire oddeyo. Ate nkimanyi ojja kikola. Kuba tulina ebimu ebituluma kuno ku kyalo. Kituufu amasannyalaze yagatuwa era twaka, nange wange wano njaka amaka gange geego. Naye twali tulina n'ekizibu ky'amazzi. Onalebo Kibuule amazzi n'agaleeta anti yesemazzi. Naye abamunyiiza ne tumunyiiza nga nange ndooza mwendi. Mukama wange nfukamidde nga nkusaba tulina okuzaayo, ate olina okuddayo. Tweyanziza. So nja kwogera ku programu ya gavumenti ekyasembeddeyo ddala gye tuyita Parish Development Model. It is purely a presidential initiative. Nti initiative ya president eyagireeta. Tuli mu mwaka gwa kusatu. Omwaka ogwasookera ddala ekyampi tulina parishes 5. Omwaka ogwasookera parishes tulina 5 bwe bukadde 35. Financial year yaggwa buli muluka gwafuna obukadde 10. Bwe bukadde 5 35. Era bakama bafa baliwo honorable nsaba okuloopera nti mu kyampisi muno twasobola okugabira ssente ezo eri abantu 642. Wenjogerera kati ku akawunti eya buli muluka tulinayo obukadde 10 ku buli parish.
wetugatta parishes 5 bwe bukadde 5 obuli ku account bwatuukako, era tuli mu program eteekateeka abantu okulaba nga bafuna ssente ezo. President yatugamba buli muntu tumuwe akakadde ka ssente zibayambeko abali purely subsistence okulaba nga bayingira mu market economy, nga bayingira mu katale k'ebyensimbi. So tuli mu kutegeka abantu 5 okuba nga bafuna ssente ezo ze za financial year wedde. So wendogera ku financial year njagala tutambulire wamu nti kati July ono nze mbabuuza accountability gye batalina, naye Honorable Kibula accountability agiraba. Oli bwagamba nti gavumenti yaleeta amasanyalaze nga mugamba senga tewaaliwo Honorable gaalize gwe kati ndaga Kibule we yakoma gwotandikiddeko wa, kubanga waliwo ebitundu ebitafuna ki masanyalaze byatasobola kukola ki kutuusaamu. Bannange tuzeeyo Honorable Kibule atuwe ki service entuufu. Kakati ekirala bassebo abeekanikwa nze nasigala tukolagana Honorable Kibule we yava nandekawo nga chairman w'eggombolola ate chairman wa constituency we tukolagana naye, era buli kizibu ekigwawo ne bandoopera. Kati wano yakaleeta transformer eziremye ba Honorable abaliwo transformer 4 nga mpya ate zitwala abantu 3. Neera wano yali eremye ne tukolagana ne chairman ne mukubira n'agamba mukole bwe muti, era balina ekizibu kyonna musobole munkubire nga tuse Honorable atuwa obuyambi, era asigala service agituwa nga chairman wa constituency. Ekirala amazzi ge mugambye tubadde Honorable okumujjawo kwammwe yaleka enzizi 2 zatusimidde nakati ziko okuva mu COVID. Enzizi twazisima mu COVID era nga mugambye tuwaba amazzi tegamala operation nga nene, ate kakati era obungi bweyongeddeko. Census ono program ya government nsigala ngirondola. Census ono gwe twakamala okubala kyampisi Honorable nga nkuloopera tuyina abakabalirwako bemmanyi ifu bwe yategeezezzaako tuwera emitwalo 17. Census ono eggombolola egyo eno emu gye tulina kati. Ekirala bannange head office present, religious leaders present, the chairperson LC5 and the chairperson of this community, plus the people who have managed to attend this function. Thank you for honoring our invitation. It has been a sign of improvement and moving forward of NRM, which is our beloved political party. NRM Twegate was established on 10th December 2023 with a number of 34 members. The leader, a speech from NRM Twegate. I dignify the dignity of Honorable Ronald Kibule, the leader of the pressure groups, Sylvie Frank, the supporters of NRM group. We have managed to improve on the rate of people via supporting NRM. We have managed to support the people in the community who are in need, like in burial ceremonies, introductions, and very many others. We have managed to follow government programs like PDM, Manek Group, Yoga, and very many others. Through our group, we have converted many people from other political parties to NRM through preachings we do in the community. We have started a circle and more than 100 people are serving. To mention but a few,
among others, that we have achieved. The targets of the group. By the year 2026, we are targeting a community of 99% community of NRM supporters. We are also looking forward to a financially stable community. We are aiming at good cooperation with the people in the authority and proper working networks. We are also targeting to mobilize the community and the neighboring community to vote for Honorable Yoweri Kaguta Museveni, Honorable Shibule Ronald, Honorable Selvili Frank, and all other NRM flag bearers. The challenges we face as we, the Tregate NRM group. Lack of facilitation during mobilization, limited funds in our circle, public system is a problem, hindrance to big offices for social services, lack of seminars and sensitization about government programs. In conclusion, it would have a way forward, but we believe you are our way forward to success. bwe tuba tulyogerako tetutegeeza nti abakozi ba gavumenti bonna ku magombolola oba ku madistrikiti babbi. Ebimu ku bizibu bye yali akaaba yalajananga nti saavisi wansi mu balonzi bange tatuuka kimmenya. Sisobola kuba oba okutya nti nyinza n'okuluma mu kigambo senga ekintu kye mba njogera kitaakiriza NRM era nga kitaakiriza puroguramu Pulezidenti Museveni zaasindika wansi ku ground nga tezituuka. Embwa nja giyitamba kama mbaya mbaya. Olunaku lumu twali tutambula tukirize tugambe embwa tuyina giyita mbwa okusobola okutaakiriza NRM mu grawundi. Era omuntu yenna eyafomize pressure group nga gwotya okwogera ku mazima kifo kyolimu kikyamusenguka kubanga pressure group etekwa pressurizinga either ensobi katita yenna tumugogoye tumugye mu NRM tusigazeemu cream. Mukyagenda okulaba nga NRM egenda ekomawo waki ngamiza programu za gavumenti ekikyayisiza NRM bubbi okumpanya ulyake kuba njawulo kutabalirira abantu balonzi bawansi abawangalira ku ground abalonda Yoweri Kaguta Museveni abalonda Kibuule. Mama CDO Jeno Yoweri Kaguta Museveni atuddawo tugenda aloka please buli muntu yenna bw'oba muppi bw'oba mulyaza amaanya bw'oba mulyake bw'oba munyunyunsi ng'onyunyunta bano abalonzi bano tugenda kwanika President Museveni akuteekeko empingu kuba yavuddeyo naye yagambye nti enough is enough. Amaani owa pressure groups zonna ez'NRM mu ggwanga. Lwaki nkyogera nkikoleredde bannange Honorable oyo akimanyi muganda wange mukulu wange twajja dda myaka ng'egi
tubeera ffenna eri kuuti eri omuzuuli ng'era tuli ku kintu kitya kati ne mugamba munange ensonga bweti ne bweti ne bweti n'ateekawo amaanyi mangi nnyo kumpagira nkwebaza kakati nze sigenda kwogera bigambo bingi lwa nsonga ezi eyatandise okwogera MC ono Nsulugo ono omwogezi eyogedde mu byange nga bwe nandi byogedde omanja akutogende ono mutadde byogedde kale oyo Semazzi mulamu onaleba erinnya bali kutuumye wano olaleba ekibuule erinnya lya Semazzi yongedde okunywa nze njogereko bitono tubyogera tilwakubanga tulina kye tunoonya okutuwa naye twogera kubanga ge maki ono gwe twogerako mumulaba oyo gwe twogerako mumulaba ono kuliko ebigambo Yoweri Kaguta Museveni President continue securing our future 2026-2031 kitegeeza president yakola ki kati bw'aba akomawo tumukomyewo nga neolala bwekibula naye akola ki kubanga ye pipeline tutulonde enaaleemu naye kyenjagala okusaba mwe pressure groups zange zentwala mu ggwanga mwesigame nnyo kye bayita addresses on social economic transformation and household ki income olutoko lwa nsonga tuli mu kwogera twanguye tugende naye nga abakulembeze mwene nabataddemu ekitiibwa njagala abantu beesigame nnyo mu pressure groups okwogera ku nnyingiza eyaki ey'omu maka kubanga omukulembeze waffe kyayagala tumuyambeko ffe nga bakola nakyewa mu byobufuzi by'ekibiina kyakulembera nga kyeyamaani w'oku ntikko kitegeeza tetulina bwe tusobola kusula ddoboozi lya pulezidenti nga tetwogedde ku nnyingiza yaki era y'emu ku biyinza okutuwa enkulaakulana ey'omugirano nga tugyogeddeko njagala kwebaza ebigambo ebyogeddwa ssentebe w'eggombolola NRM sozi ono musajja mugezigezi nnyo ddala kubanga alina engeri gy'atemyetemyemu ki nendaba nga tulina gye tulaga maama weebale kutegeka mukolo guno era njagala bintu ani agenda okugaana embeera ng'eyo okutuwoomera mu ofiisi ezo saba katonda akitu oba abeere prime minister tuba tutandise okulya muki kyensembya bagamba nti generation Z abatadde enkola ey'okwagala okuteeka okwekalakasa mu Uganda mutwegatteko mmwe abantu abalina kye beekoledde twegatta n'abantu baagala kutabangula kintu kye tulwanirira ebbanga nga tumaze okutegeka emmere yaffe awo naffe twakatuuka ku lujjuliro oli atandika okujjayiwemu enfuufu oba omusenyu Museveni naffe twagala kumulyamu kati akasembayo otandika omukyankalanya akabanga kano temumanyi bintu bino gye bivudde bannange titukyayina wadde akazende mu nsawo buli wamu tudduka tukola bwe tuti abantu badanga ndabye abakyala abajjidde mu takisi abavuddewa empunge bazze wano naye nga bambi embeera si nnungi sobona lebo Legatte NRM group Farida ali wa champion eya Moni nakula so kati awembadde n'ebizibu okukula kuno mu kupimira kuki
Frank wano werina ekizibu abeetongola banafuya bagaziya kuba kugaziya tonta atolina ebibiina bimbe ku mwana akola amaka aba teyewaggudde kati awo tugenda kukwatagana bade n'ebizibu bibiri pressure groups nungi naye nga okukitegeera abazikola baba bazitandikawo bemulonda obukulembeze kwa ebyo bye mwagala okwesalirawo yenyingo ekola ki eyokubiri pan-africanism Semazinga Africa abaddugavu abaki tekitwale Somalia tuyambe omuddugavu tekitwale Congo tekitutte mu nsi ezo nga Sudan okuzitebenkeza mwoyo gwaki guli ogwa Semazinga ati nationalism kikimwogerako mwoyo gwa ggwanga sebo speaker mwoyo gwaki yenyingo y'okumeka kyeyokuna ekukwatako kyekyomunsawo tugenda bintu ani agenda okugaana embeera ng'eyo okutuwoomera mu ofiisi ezo saba katonda akitu oba abeere prime minister tuba tutandise okulya muki kyensembe bagamba nti generation Z abatadde enkola ey'okwagala okuteeka okwekalakasa mu Uganda mutwegatteko mu abantu abalina kye beekoledde twegatta n'abantu baagala kutabangula kintu kye tulwanirira ebbanga nga tumaze okutegeka emmere yaffe awo naffe twakatuuka ku lujjuliro oli atandika okujjayiwemu enfuufu oba omusenyu Museveni naffe twagala kumulyamu kati akasembayo otandika omukyankalanya akabanga kano temumanyi bintu bino gye bivudde bannange tetukyayina wadde akazende mu nsawo buli wamu tudduka tukola bwe tuti abantu badanga ndabye abakyala abajjidde mu takisi abavuddewa empunge bazze wano naye nga bambi embeera si nnungi sobona lebo sala yako bunamandika banjagaliza bibi bamitako watonde kulumisa nkusala bawe birungi okubaleetera okutigomya abalala obibawenga mu bungi usanga banagwamu mukikongo okubafuukula mulangi begatte NRM group Farida ali wa champion eya Moni nakula so kati awembadde n'ebizibu okukula kuno mu kupimira kuki Frank wano werina ekizibu abeetongola banafuya bagaziya kuba kugaziya tonta atolina ebibiina bimbe ku mwana akola amaka aba teyewaggudde kati awo tugenda kukwatagana bade n'ebizibu bibiri pressure groups nungi naye nga okukitegeera abazikola baba bazitandikawo bemulonda obukulembeze kwa ebyo bye mwagala okwesalirawo yenyingo ekola ki eyokubiri pan-africanism Semazinga Africa abaddugavu abaki tekitwale Somalia tuyambe omuddugavu tekitwale Congo tekitutte mu nsi ezo nga Sudan okuzitebenkeza mwoyo gwaki guli ogwa Semazinga ati nationalism kikimwogerako mwoyo gwa ggwanga sebo speaker mwoyo gwaki yenyingo y'okumeka kyeyokuna ekukwatako kyekyomunsawo tugenda mu nsonga eyo n'adisi mu nsonga eyo okuva mu bw'abantu kyonna yenyingo yaffe ey'okumeka waliwo programu nga z'abalema TWU ezogendayo osobola okwesima mu kifo kyabaliko obukosefu olw'erinnya lyange abasawo bamuyamba nange ne basobola okumbulira ne musango naye George Lwaleero mulamu akoledde nnyo NRM bwe tumufiirwa chairman wa NRM
omubiruka na mubiru erwanyonyeri okulemera mu bwavu wadde abagera ki NRM kitegerega naawe NRM eyagala tuleme kusosola ku nnyingo yaffe ey'okuna mu bantu nga tukozesa eddiini nga tukozesa ebibiina by'obufuzi wampidde mutegamanko ba NRM bajje bokka mwenna mujje naye ate wetutuuka okubalabisa annaffe kibayisa bubi tebaagala baboogere tebaagala bakole kioluka nali nkyali mu kabineti netugamba kugombolola biruddewo sente we ziyita mu gombolola abantu bateekamu nnyo lwabalinnyo obubooda atambula n'amawulire tegakola ki naye ekikumi nga kiri mu luka kiwunya etugamba ebulijjo ekaanikwa n'ebunyiri ebyalo ebiri mu luka guno byonna bisobola okumanya nga ziriwa naye bwe ziba kugombolola bali balukeera bayiga bye bajja okumanya ne bafaliida naye bwe ziba wano faliida ajja kuteekayo bamemba batwegatte wakiri abasatu bakole ki ati PDM terina tteeka ligaana bantu kubalabisa be bayita ba beneficiary abataafuna zaabwe gatonta wogambye okuboge ndi wamu namu sente bwe ziba zaabulira mukono tujja kumanya bwe ziba zaabulira Kampala era tujja kola ki era pulezidenti yagambye bukira muntu yazikwatako zimuwunyeko zimukole ki kakati tebikyetaaga ku luzungu lungi kugamba mbu abantu 100 bw'oba ofunye akakadde kamu ogw'omuluka guba guwedde bayinza okulema naye nga mubamanyi bayinza okuba 10 nga sibaawo imported mubaafunye ebulijjo naye sibaawa kati bwe tubalabisa tujja kusobola okumanya oba beebulijjo oba sibaawa kakati okukulabula kulala bayinza okubaawo naye nga tetubamanyi mu bitundu byaffe nebaza nnyo Sozi Medi chairman waffe w'NRM obutakoowa nze nasemba okugyekaanikwa wano ngeno teri mayumba bwe bapimira amasanyalaze ekikondo kyali kisobola kukoma wano so kati munsonyiwe tukeera ekyalo kyo kyagejja mwalina kaanikwa alina ekyenjawulo amasanyalaze tegannajja beetegeka ne bateekako obuwaya bwa genereeta obuli awo bugenda kubookya ne baŋŋamba olaba tuli ku kagenereeta naye tulemeddwa naye twagala balina ennyonta eyo nendeesa amasanyalaze gatuuka ekaanikwa era transformer wezikubamu mpandiikira era n'enfuba nezikola ki nasemba okujja wano Faliida yali wali n'abantu be nga bagamba ganayaka tegayake ng'empaka nnyingi mwalaba balipira boda nabo ne bajja nga balipira ki sebo tulina ekizibu abantu baagala okungula bye bataasiga mulima mayu ndasobola kuleetayo wadde ekikondo ky'amasanyalaze ekimu naye abeerawo gagaanikwa nange ŋŋende eyo firimu ezo ki kati abazannyi ba Katemba babeeko bye bakoma babeera mu siyeta sebo Katemba bamuzanyira mu ki bannabyabufuzi abaagala omuzannya amuzanyire mu siyeta tujja genda tusasule tubalabe naye balekerawo okwonoona obudde bwaki bw'abalonzi bwe tuba tulonda twagala tulonde busobozi ku bifo bino saafaanana bulungi naye olina by'osobola okukebererako gwe walabyeko abaganda balirirwa olonda mu myaka 5 omulundi ki n'obonaabona emyaka gyo 5 negikola ki girina okubaako finishing girina okubaako ki ati tetunatuuka ku finishing naye emyaka 5 gituyiseemu mulabyeyo ekipya temuyinza okugamba mu kino naye babeera wano ne babalimba bakomediyani ne bagenda ati emyaka 5 amasanyalaze gakoma waani ebbuwa okututuma sente enzibe bakutike sente enzibe bwoziteesa bwokika abantu b'emukono noosi bannange abamanyi okusaba twesabire n'abamanyi okusaala tusaale tuvumirire ekikola kyaki ky'obukenuzi ate obukenuzi buvaawa
n'opposition kati mujjukire opposition eri mu kugamba ababbi bafulume ffe tugambe ki mu mujje waffe ne waffe bafukole ki naye gwalonda ng'ositula ebibbe gwe toba ati nze saagala bigendamu naye twaswadde ng'erinnya lyaffe lyogeddwako Mukono North oyo dini lwo wasimumanyi naye akatambi nakalabye ku mutimbagano nekaddamu ate owaffe nawulire obakkiriza oba agaana ali awo ate abamawulire we bali bamujjukize munange baagala kumanya abagamba owe wafe ayogere oba kwali oba taliiko mumpanikireko ab'emukono nze byansobedde kubanga kyayogera ensonga ntivuddeko obukenuzi tonta sibuwagira ku mutendera gyonna ne mu kanisa lukeero yandetako mu kanisa ebimu byabulako kati kolansi temulina muwoza emirundi emeka abavuga bodaboda bw'oba oli bwakunyirira kitegeeza buli lweggulo olina okwoza jaketi olw'enfuufu eyo ezo za sabbuuni tezikuyamba zimba musingi bamaama olaba ez'akameeza buli naku wezivaako sabbuuni bakulekedde eza nnyama oteesa ku nnyama esabbuuni kati leero ogamba kangula ennyama enkya tosobola mulaba ebizibu kati ebyo byenjagala obbawonya ez'akameeza zisigale nga zijjudde na kolansi ayise wano okumpi nammwe avaamu ki bino wammanga sente ziba zikusemberedde bw'oba olina ettaka poloti erinnya woba obadde ospendinga mu kuwoza buli lunaku okendeezaako kubanga olala ogende Isirayiri okitegedde bulungi.